Nebwoli kolota sigala nkwe kute mugamba mutabananga bagizi bashiba karungi aka swag mama. Yo, this is Bubi Wine straight from Uganda. Watari baby, mumutima gubera gutija. Guva gukona wetiti. Gukona wetiti. Gravity omutuje mukuje kumbera ku Ewaffe Uganda. So nawe subscribing ku YouTube channel yo olabe byakabiro nabyonna kyekimu. Ewaffe tulunda tuvuba tuli matuba za twane katuko za Ewaffe Uganda muganda ngebe tuba tukikuba I don't know oli Ewaffe Uganda mu Uganda tuba kuba Uganda blessings I don't know follow like Ewaffe Uganda ramba ulirizo no Rebecca Jingo webale kuweereza mukwano webale kwagala nsi yo webale okubeera n'omutima ogwagaliza webale okubeera n'omutima omuyambi. Rebecca nkusabira eri Mukama akuwa empeera nze gye sitasobola kuwa oba n'omuwulirizaawo gy'atasobola okuwa wabula Rebecca nze sijja kugamba mannya gange kuba ndi munnamawulire munno era saagala bannange bantegeere. Nagezaako okuweereza voice note yange osanga ndooza telikika bulungi temwagitegeera. Rebecca ekimpeereza eno voice note nga neetaaga obuyambi okuva gy'oli kubanga ntuuse okulemererwa. Rebecca nina ekirwadde kya butafuluma waliwo ebintu ebyemmere naye nange sibitegeero gwasooka nali mmanyi oba mmeeme naye nagezaako okumiramira ebikerenda kunywa ebikerenda eddagala ganda wa ne birema kati waliwo amakerenda ge nali ngezaako okukozesa naye kati byonna byagaana kati sikyasobola era ngenda mangi mutoyi Beka nenvaayo nga nze nankaaba amazika anti biba biganya ofuluma ate nga binnumisa olubuto bwe neekaka ennyo nyiga olubuto naye bivaayo nga bonoolaba biwembuzi. Rebecca kino ekintu osaanidde okyerabireko gwe wonnyini kuba nze sisobola kinnyonnyola. Nkubiraako ku namba yange gye ngenda okuweereza ku WhatsApp nkunnyonnyolewo era nkubuulire kiki enjagala onnyambe. Kale mukwano gwange byonna mbiwulidde eri omuwuliriza wa Beats FM ekintabuli ky'omuziki omukyalo ono tugenda kumunoonyaako ayongere baabuwe okutunnyonnyola kiki kyayitamu n'oluvannyuma gwe mwennyini onootubuulira tukoze tutya tutandikiddewa nga bulijjo okwogera kuba kwaffe okukola kuba kuko naye mba nsaba okuluŋŋamya okubuulirira okuteesa okuwabula mu mbeera yonna kyonna ky'oba osobodde mukwano gwange ettaffaali lyonna ly'onooba otaddewo mu programu eno mukwano neeyanziza nnyo neeyanzege. Hello. Gye baliko nnyabo ng'oyogera mpola munnange wange ng'olabye oli waka kati mukwano nandyagadde okumanya ekintu kino kyatandika ddi obutafuluma kyatandika ddi? Kale ebintu bino Rebecca byajja nga nine like nga ndi mu P4. Okay, wali okyali muto. Kati nilitandika okulamba mpola kati nga bwe nali omuto n'endoozi oba ndigambako naakola ki nankuba. Nsonyiwa wakula ne bazadde bo? Bazadde bo bombi? Otyo? Kati nindeeta mbuno oba nagambako muzadde wange ajja kunkuba nentisiriikirira kati wano we natuuka mu secondary. Ekitegeeza bwe wali omuto tewasobola kugamba bazadde bo ki ekyali kikutuuseeko? Saasobola. Okay. Nali empya. Kati bwe nali mu senior 12
kati ne bimunyisa nnyo olubuto. Kati neŋŋamba oba ŋŋambire taata kati neŋŋamba sijja gambira taata. Neŋŋamba akabulaga kange kano akato akaggalanda. Ononsonyiwa okubuuza bazadde bo baali bakambwe nnyo. Ye to the extent nti otuukako ekizibu n'otasobola bagamba nti oba mami kino daddy kino. Kale ngamba tya. Just like that oba si be bakuzaalira ddala? Ngamba tya kale just like that ngamba tya be banzaala. It's okay otyo. Kati nengambira bbaga yange we yakigamba mama wange n'agambira tatange n'antwala mu ddwaliro. Bwe bantwala mu ddwaliro omusajja n'agamba mbuno ye takola ki owa dokita agamba bino ebintu takirabangako tabimanyi. Kati naye n'agamba mbuno bajja kugira bampa amakerenda nangira nkozesaako era aga amakerenda ge bampa galinganga ennyonyi nga gana amakerenda ge bagaba agakandida ag'abakyala ndowooza ogategedde ng'ogesonsekayo. Okay. Kati nga gondesonka naye kati nga buli wengateekayo era njawulira obulumi wansi. Kati katekange yakanyagula naye nga amakerenda ago bagateera mitwalo 3. Kati wano eno kuvaaka nyafuna ebyeyonda. Kati ne bantwala mu ddwaliro awalala ne baŋŋamba balina okunkola operation. Ne basaba tatange sente z'atayina. Tatange n'agamba agira akola ki tunoonya sente mu mpolampola ne bajja kumutwala. Kati ne bamugamba naye bajjira banteekako akuuma nga kampanirira akanampanirira. Kati naye ne sente zeteekako akakuuma zaali nnyingi era nagenda paka nga tatange alaba taziina neŋŋenda ewa Honorable Kasozi Ibrahim ne mugambako naye ye samugamba mbuno oba kagenda kunteekako kyuma biki wabula yakwata sente n'azimpa. Ne bantwala ne bateekako akuuma bakateeka mabega. Ne gagira kakwatirirako wano naye era nga nkola ki nga bufuluma ndwawo nnyo ng'olubuto lubeera lukuluma n'okkuluma. Naye ng'okulya olya normally? Kubanga ngamba nti nje mubeke era oba obyala oba omanye ebinaddirira. Kati ako ne kabeera nga kampanirira kooko. Kati awo we nagenda nenkola koosi eyange ey'amawulire. Kati wano mu kukola koosi yange nenfunako ekirala. Kisinokeka nenfuna ekirala gaali yantomera era nenfuna blood clotting mu mutwe. God. Kati bwe nafuna ekyo kale bugali we yantomera saakitwala nga kikulu kuba saalumwa nnyo era n'osirika. Neera nensirika kati omutwe ne gunnomalumamu nemmira bukanado. Kambuza olwo ng'obeera naani at that time? At that time mbeera ne mama wange. Era tewasobola mugamba nti eggaali yantomedde? Saasobola kumugamba. Maama omuze mubi gw'olina ogw'okusirika mukwano. Nange naye kubanga tebyannuma nnyo kusoosa bitwala serious. Okay. Kati wayitawo emyezi 2 ate nenfuna ekintu nekinsiba olulimi nga toyogera. Nga soogera. Nengenda okwekanga nga ndi mu ddwaliro. Wenadda engulu nga ndaba tatange akaaba. Kati nembabuuza ekyebaddewo naye nga mpulira nze nanka oyo omutwe gwonna guzitowa
Rebecca kati ne bandijayo mu ddwaliro buli mwezi kati nga kikola kyapeninga kati bwe bantwala muire ekibuli ne baŋŋamba ddala nina okugenda butabika basobole okunkola surgery omutwe kati kitange kitenangamba naye nga tali bulungi kuwa nsawo kati ekyo tetwakitwala kale n'agamba kale wanaaba ng'afunyefunyeyooko mu mpolampola tujja kgenda babikoleko ki mulundi gumu naye kati nendooza mbuno kale bajja bikola mulundi gumu ne bagira nga bampa obuwekeweke obwo obuwekeweke nga kale nga mbumiramirako nga bumbeesaleesaawo nga bw'obutegeera kati saawa zino wenjogerera waneeno wenjogerera mukwano nze kati ndi mu myaka ndowooza nga 25 awo naye kati nga negenda nga nfunye omwezi ne tugenda mu kiseera n'alaba ebyo ebintu angoberawo kambuuze byeyongera obungi byeyongera kati n'okufuluma kikyakola kikikyafulumira ddala ebi kuba ngenda mmandi awo kuba bwe ngenda emmandi weeti mba mpulira nga njagala kufuluma naye olutuuka wetta nga bigaana nga nsindike naye nga bigaana nvayo nga nkaaba amazike kambuuze akuuma okyakalina akuuma kaagwa lwe baakutomera kagaali naye nga bwe wali okalina wali ofuluma bulungi nali nfuluma naye nga si bulungi naye kale atilisi nga waliwo ebivaayo baaba Katonda, this is so bad. Kitegeeza kati bw'ofuluma ng'obukiringi bw'embuzi. Kati wembanga nfulumye awo kubeera mbamba nfulumye awo. Naye nga bubeeranga buno bumiwa mbuzi nga bw'obulaba. Nga bw'obulaba we bubeera. Naye ate nga mbeera mmaze okweka amannyo nga nyiza olubuto era ngenda kuvayo ng'olubuto olunnuma nga nina okumira painkiller. Kankubuuze, onywa kyenkana ky'amazzi? Amazzi gonywa. Okakasa? Amazzi nywera ddala. Kubanga olubuto lulinga olukaluba munda. Nembadde kyobola mbadde singa kibadde kisoboka. Wandize gwe n'olaba ku kyenjogerako. Maama, COVID ono. Oba nandize n'enkulaga kyenjogerako osanga gw'onookinnyonnyola. Yes, nyabo. Wakolako koko surgery yonna, operation yonna? Siina operation yonna gye nakola era mbadde njagala ngikole kati kubanga ndabanga agenda ofiira mu nnyumba nze. Obeera wekka? Ye mbeera nzekka okujjako olumu waliwo omwana wa neighbor ajja nannyambako engeri gye saakola mirimu anti munaye Rebecca ndina mulema. Oh dear. Kati ki ky'obadde osinga okwagaza omuwuliriza wange? Kyensinga okwagala nti olw'okubanga tuli mu kafyu sisobola kutambula kusaba like buyambi eri ba honorable. Mbadde njagala osobole okuntuusizaako obubaka bwange omuntu yenna yasobola okunnyamba abawuliriza bammwe ne honorable Kasozi wabanga awulidde asobole okunnyamba. Webaba nga basobola okumpa amagezi engeri gyensobola okweyambamu basobole okuzimpa. Wali okozesezzaako ku ddagala lya habo? Iye naye lya manya mbuno bino by'emmeeme naye nga si mmeeme nga teyali mmeeme. Iye lye lyokka lye wakomako tewayongerezaako ddala? Ebyankolera yadde. No, tewayongerezaako ddagala ddala lyonna okuggyako eryo lyokka? Siwali. Baali baliyitaani? I'm sorry to ask. Baali baliyitaani?
wano wali bamuwonya eziti bamuwonya habo simanya bikoze bityawo era bo nga bagamba nti liwonya ebyo oba bagamba lya mmeeme bangamba lya mmeeme kati nange nali mmanyi bya mmeeme okay neanza okwogerako naawe Kale ngawuliriza Bit FM ekintabuli ky'omuziki omukyala nga bw'omuwulidde akaluubirizibwa mu kufuluma bwe njogera okufuluma lwe luganda olutuufu lwensobola okukozesa wano ku mpewo okufuluma kumukaluubiriza kuva buto naye nga ye yakigayaalirira yali akyali mu pifo kubanga singa yayogera bukyali n'agamba bazadde be osanga kati bandibadde bakikolako nga bamulongoosa naye yakyogera ate nga muntu mukulu ate n'ayita mu muntu omulala kwegamba yalina okutya kwe sitegedde simanyi lwaki bazadde be bano yali abatya nnyo obwenkanidde awo kitegeeza n'ekyenda kyafunda kitegeera kati mukwano gwange kyosobola okumugamba ku budde buno okufuluma kwe si kwangu naye baali bamuteddeyo akuuma eggaali bwe yamutomera ndoozi akuuma ne kakolaki ne kafubutukayo byebyo nno bye tuliko munnange wange kyonna ky'onoomugamba ekimujja waali okumwongeza ku ddaala eddala neyanziza nnyo neyanzeege okwogera kuba kwaffe okukola kuba kukwo era n'ensaba mukwano gwange byonna bye bagenda okugamba tetugamba nti byonna bikole ku mpaka no londamu byosobola okukwasaganya obikole byonooba tosobodde obireke okwogera kuba kwaffe okukola kuba kukwo neyanziza nnyo neyanzeege nenkuba omulanga eri Honorable Kasozi Ibrahim omukyalo ono omumanyi nnyo era bw'oba ompulira taata wandibadde omukubirako kasimu mu kiseera kya lockdown kino kya lockdown eno asobola okuba nti bambi oba akaateko omutereezaamu oba wonna wali kubanga kireka mwemanyi nnyo okusinga nange ffe wano we tuli tugenda kwogera bwogezi mukwano gwange kyonna ky'ono bosobodde kyojja okukola si muzannyo bambi kyayitamu kinene nnyo omuntu bw'alemererwa okufuluma kitegeeza bagenda kumulongoosa naye katugezeeko tulabe wa wasobola okutuuka wanki munange Rebecca nsima nnyo omulimu gw'otukolera maama kakati omuwala oyo bambi alayika alina ulcers ulcers zireeta piles emabega w'ofulumira naye ye alayika bambi yakiyita kyenda naye emmeeme ye emabega naye nga kyali ulcers zireeta ekintu ekyo kakati omuwala oyo agezeeko afumbe ebikoola by'oluwawu agattemu ebikoola by'amatugunda anyweko alabe n'ekirala akoseeko eddagala ezzungu buno bwe bayita bisacodyl tablets abukozeseeko ko bujja muyamba okugonza obubi obwagambye obulinga obw'embuzi webale nnyo maama webale kutuweereza nze Mawejje Joshua wano ewakaliga neyanziza nnyo omukwano Mawejje Joshua ewakaliga pozi ogambye akozese kinaki tuddiremu awo katono kyali ulcers zireeta ekintu ekyo kakati omuwala oyo agezeeko afumbe ebikoola by'oluwawu agattemu ebikoola by'amatugunda anyweko alabe n'ekirala akoseeko eddagala ezzungu buno bwe bayita bisacodyl tablets abukozeseeko ko bujja muyamba okugonza obubi obwagambye obulinga obw'embuzi alright neyanziza nnyo mukulu Mawejje neyanzeege mukwano gwange owulidde munnange eddagala libakuwadde tugenda kugezaako mpola lockdown eno gweneggwerako osobole okugenda mu ddwaliro otuukirize ekyo kye twagala okukole oba ekyokulongoosebwa ng'ate olina kyogezezzaako nze Rebecca Jingo eno ye Bit FM ekintabuli ky'omuziki nkulamusiza nnyo nnyabo ye maama webala tuweereza kale maama muwala wange oyo ye maama bulwadde bwagambye gye bagiyita emitunsi ye maama bagiyita mitunsi emitunsi egyo gimera era nga bwakugamba gibeerayo ne gugenda nga bubeerako obuntuntu naye nga obulwadde obuli nnyo mu bantu ate obulwadde bwe tebabulongoosa babulongoosa naye bwe babulongoosa bukomawo ensonga lwaki ngende tebandibulongoosezza bwe bamulongoosa gikomawo n'abeera ku ekyo kyakulongoosa naye eddagala lyemuwa afune ekisula kyokka nze mba ngaba olusi nkuwa eddagala nga limu kubanga nyinza okuba ne mba nga akuwadde overdose afune ekisula maama ateekemu kamunye abeere ng'atuulamu ekisula ekyo ne bwafumba amazzi ekisula n'akiteeka mu mazzi ne kiba nga sisaabulukusa sikikanya ate ne bw'ateeka mu kacupa ke nga kali awo akacupa ako bwe kabeera awo agenda anfukako ateekako w'atadde ku kawero n'agenda ng'anyigayo anyiga n'anyiga obwo emitunsi egyo n'agenda ng'aginyiga kyemmanyi gireeta omusaayi bwaga nti alumizibwa ng'agenze ewa emmanju gituuka ne gireeta omusaayi naye nga eddagala liba lijja kumuyamba nnyabo afune ne katetracycline ak'amaaso ak'omuzigo abeere ng'asiigako
ku kantu ako ngamaze okwenyiga abeere nga ajja kufuna enjawulo kubanga abamu bali mwala okulya olw'ensonga nti ati okugenda ebweru bwana agenda ebweru ajja kuba alumizibwa nga bw'agamba yenjawo mami Rebecca eddagala limuwadde alikozeseeko mutuufu aba akubuulira nti owange lyankolera limukolera gisobola okuba nga gyo gisigalayo naye ate obulumi bukola ki bugenda era nga bakugenda nti lwegirongoosa gikomawo kwagala butakola ki butayagala naye ngekikumuweweeza kiba kimuwonyeza obulumi buno nga takyabuwulira nako abala omwaka akwate n'omulala batabiwulira mama Nakimuli Eruweero nkutumidde nnyo Rebecca neyanziza nnyo mama Nakimuli Eruweero muganda wange mukozi munnange ebyo biwulira anti munaye tuli mu industry yemu bikwasaganya mpola tujja kutuuka kulengedde kati no mukwano gwange obuntu obwo bazita piles hemorrhoids bubeereye mabega era discomfort sezo zibeerawo nengena kusaba ovemu ekyejo nkubuulira ntera nnyo okwogera nti obulema si buteesobola okubeera n'obulemu ku mubiri si buteesobola ngenda kukusaba ovemu ekyejo buno obulamu bwo teri muntu agenda kukulerera bulamu bwo okay vaamu ekyejo 1 2 manya nti oli mu kigezo kirungi wakola ebigezo ebyempuliziganya bino ebyaba journalists watuula ku tebo ng'oliko bw'omu oyita oba ogwa wagwa nedda sagaludde muna kwerowoozaako nti nze ndi mulema obwongo bwo si bulema mukwano oyinza okubanga mikono gyemirema oba amagulu ge malema toli mulema sagaludde muna kukirowoozaako kubanga ndabye abalema bangi nnyo mukwano gwange nina nayiga amagulu gy'emikono nayiga abeera wali bwayise ne nayiga aleza abaana be nayiga alabiridde abaana be mu bugubi mu kunyolwa waliwo omukyalo omulala oba ye Nalubega era naye ali awo bwayise ye nno bazadde be bamusuula kubanga mulema bo nga bagamba bo tebazaala mulema naye atunda lumonde ne muwogo nze so akuyita bwayise ne muyitako mpita kubalina emikono n'amagulu nengenda nengula wali omukazi oyo lwaki kubanga talina mu kiri kyagamba nti ndi mulema mukwano nze sikulabamu bulema era sagaloddemu na kukisembeza tokiteeta mu maaso oli mulema yes nina mukwano gwange omulala muyita mulema wange Hadija Namusoke namugamba toddamu kaba nti oli mulema olidde toli era nze bwe musanga muyita omulema wange abannetolodde bayinza okunyiga naye yamanyi lwaki nkimuyita kubanga sagala akireete mu maaso njagala amanye nti obulema si buteesobola obeera weesobola olidde mukwano kati ekyo njagala kisaza muze Rebecca nze ntandise kati ntandise okusazaamu byolina mukama amanyi lwaki oli bwotyo olidde ate tegwali musango gwo okuzaalibwa ng'oli mulema no way wabula mukama akugezesa wena akulage nti mukwano nakuwa omukisa gw'otannalaba gukozese andi kyolimu ekyo olina obunafu mu ggwe olowooza bwonna ogenda emmanju ogenda kulumwa kati jjukira buli lwogezaako okufuluma obulumi ne bujja nogamba sijja kusobola kakati tozaalangako nina ndikubidde akafaananyi mu kuzaala omukazi omwana bw'aba atuuse okufuluma koweewumbeko kowenyiga otya ng'omwana agambye nti nfuluma aba afuluma tonyumya gasiyawo ko amagulu kogagatte omusawo ng'akuwa oluyi kubanga essaawa eba ekoze eki etuuse mu bulumi omwana n'akola atya n'afuluma kati naawe ekiseera bwe kituuka nga kyakufulumya bubi manyi peyini eyo ngimanyi ngitegeera obuntu obwo buluma ngenda kukusaba leka ekyenda kikolo ekintu kyakyo kikirina okukola manyi buba bulumi naye tokiziyiza buba bulumi ate ngenda kukusaba mu bye tugenda okwogerako mu bye tugenda okukugamba njagala nsaba sagala kulagira nsaba omutima gwo gukkirize nga bwe wazze gye tuli nsaba omutima gwo gukkirize kubanga abantu bano sagala bamala mu maanyi bagenda kumala obudde bwabwe sente zaabwe airtime data waabwe sagala boogere ku matu nga gage kibuyaga agenda kufuwa biboogere biyite ku matuugo nsaba okozeseeko byowulira nti osobola lockdown bweneggwa oba n'otolontoka oba n'ofuna engeri gy'otambulamu oba n'ofuna engeri gy'otuuka mu ddwaliro kuba kati nakati osobola kuba gwe ate gwe tebasobola kukugaana kutambula osobola okutuuka
n'olaba omusawo n'oyogera naye. Ku mulimu gwange gwe nnina wano, Honorable Kasozi Ibrahim awulira bwana bawulidde agenda kutuukako kuba ngenda kuyimba muyimbe paka lwana akutuukako kubanga ye muntu gw'oyogeddeko eyali abaddewo kkokululwo. Okay? So bwana abasobodde kyonna kyana abasobodde tugattirizako bugattiriza ku bigambo byaffe mukwano gwange. Neyanziza nnyo neyanzege oli nange Rebecca Jingo era ng'oliza Beta from ekintabule ky'omuziki toddawo n'ogamba nti tekijja kuggwa. Nze nkugamba kijja kuggwa. Tewali kitagwa. Eno ye Beta from ekintabule ky'omuziki nze Rebecca Jingo onagambye atya message nevundewa nze namubiru erukomera Becky nze ngamba agezeeko mu ddwaliro tako. Becky, I have the same problem, although for me I take almost 30 minutes in toilet. I hope I get helped along my sister. Becky tasoma messages of Webale tuweereza Becky naye nze Becky nali agadde okubuuza omukyalo oyo mbu yakozesaako ku enema kale ekyo kiba kiganye akozeseeko ku kisanda akifumbe anyweko alabe wanaaba. Webale tuweereza mukwano nze mami Katrina Emachindi nayanziza nnyo mami Katrina Emachindi oline Rebecca Jingo wangi yogerako nange. Webale kuweereza maama. Webale kunkubirako munange. Nze mu rugo Emandi Kigomba Kochi mugombola y'e Rwanda. Esebo. Akati afune ennimo azisalisali n'emicyungwa bitabule ng'abisazeesaze etata aguleyo kaakaziire kanusu 10 we mbasirimba naye nga abitabule abifumbe abinywe mukyalo oyo engeri gy'abaye ne mu lubuto aba alumizibwa tebireeta obutwa mu mubiri taata munnange nange mbadde ntaasa yeera tuli mu kutaasa neyansisa nnyo munnange wange ffenna tuli mu kuta okaŋŋambye wanje buwaya Beko bale kuweereza kati omukyalo oyo kyengenda omugamba nga bwagumikiriza kantini nagweko nga bwagambye nti agenda mu ddwaliro kukola operation alina okwettanira ennyo okulya ebintu ebigonda byokka kikyengezako kugamba agenda kulya nnyo amenvu n'okunywa ennyo obuugi obwo bebijjo muyamba okusobola okuba nti asobola okugenda n'afulumako naye buli wanayongera okulya ebintu ebikaluba ate kijja mumuleetera obuzibu nze kyemusaba yettanira nnyo ebintu ebigonda ebintu ebikaluba yandibiviiriddeko ddala okutuusa nga avudde mu operation onomuwayo najemba kansala 2 neyansiza nnyo muwayo najemba mukwano wanyinaze omulungi kulamusizaako nnyo njako nange bwe ntyo tubulanganye sisobola kubulako nze mbaako ono munywanyi wo bakikakasenga bulijjo bakakase mpulire President watuli mukola zifula mu Uganda. Amina. Ekibine kigataka kuva amasimu ku TV ne ku radio. Nalo. Kakati na kakati ya magezi gemuwa. Muwe. Olaba amanda g'omukyoto gano. Ngalaba. Musaba aganse kulire bulungi nnyo. Bwasiiga bebi nga bakakingamba. Kulire bulungi nnyo kubanga ekintu okiraba. Nange nakigezesaako ku baana bange. Baali beesiba mu lubuto. Naye baafuluma bulungi nnyo era kati bali kkirizo. Wow. Era kikozese agenda kubeera bulungi nze bakikakase aga katonda bakikakase gyobadde obulidde wallahi mperezaayo kira 5 ez'omuceere kubanga gyobulidde olabika obadde mu kinyama ate tonkaayanyo ojja kuzimpa nze Rebecca Jingo mukwano olaba amanda g'ofumbisa gennyini amanda gakone bwoti amanda ago ogateeke mu mazzi ofumbe onywe owulira ng'ekitakola naye ate kikola nti watuukira ogende w'omusawo nga toli yaddeko nga toli nga wali we watandikira neyanziza nnyo neyanzege bakikakase. Hello omulungi mujja wange oli mulwadde muganda ali kati ntitegeera tokirwako naye esebo afuna akatakula akaki akatakula akatakula mpulira jakabuuza bajja kamulagirira abanywa kamutakule buli kimu kijja fuluma mpulira neyanziza nnyo munnange ye bwate bwagambye mujjanga agambye mbu bali mu lugalamirizo ojja kusituka waawo wooli nze tonkaddiwako bwongo wangi maama Madam Becky omwalo oyo asooka afune ennyaanya obutungulu
ne green pepper abisale nga buslices butini abugaye abumire aberenga alya nga deire miru yesooka mu lubuto buli lunaku nga asala kabakuli kalamba akasowaani akakato n'abirya ateekamu otunnyo ng'ataddemu n'ekkedu bw'amala wakati awo olunaku ssaawa 7 tannaba kulya mmere anywe buto atannakolako bw'amala ng'agenda okwebaka ekiro afune ekisanda ekiddo bakiyita ekisandasanda kivaamu amata ng'okikongoddeko amasanda gaakyo galinga mata akifumbe anyweyo ttampeko buli lunaku bw'atyo bw'aba akola agenda kutereera tagenda kuddamu kulumizibwa tagenda nabiri buli obwaga nti obayulika emanga nga wayulika wakola ki kugenda mpolampola kubanga ajja kuba agonda munda nga tawakyalina kifo singa kiri ekifuluma nze naalo nkatongole emasajja ddagala ly'abaakola neyanziza nnyo mukwano gwange bwensijukira bwe ntyo bajjajjaffe bejjanjabisanga bwe batyo nga tetunafuna ddagala zzungu ate bwojja okukigenderera nti eddagala esinga lye batuwa byebikolo byaffe betulina nebbalwa kuba baba bitaddemu preservatives kubanga mbadde nsoma wano message egamba nti Becky ebyo ebya habo tebijja kumukolera mukwano kankuddemu habo oyo gwonyooma nkulayirira gwolowooza panado gwomira ava muki kwinini gwomira ava muki lwakubanga bo abazungu batusingako nti balina kyebongeramu ekirala nefe wano tubakwalaali so tuteesa buteesa si mu bubi mukwano gwange Hanifa si mu bubi haba ajja mukolera ku ssaawa eno mu block down yono gye tulimu ajja kumukolera tuwaddawadako tulabe nti obulamu bukola ki butambula neyanziza nnyo neyanzege toteeseza bubi Hanifa but habo ajja kumukolera tubeere n'okukkiriza lubaala embeera nga n'embiro kwotadde tetwandiyenzenga mululuuza tetwandiyenzenga bombo tetwandiyenzenga bintu ng'ebyo n'ogamba ekigajjo omusujja n'ofumba ekigajjo kyonoonywa that is a habo andi abasinga munsesa wangi Rebecca Jengo nange kyekizibu kyangwako era nange Bubi nali ngampa mangu obwembuzi era nkaaba ndivyopinga n'akamonde wansi naye kyalina okukola alina onywa amazzi nga mangi alina onywa ne ku mazzi agabuguma nabanga alya n'emmere ng'ewera ng'omutwalya nti ku makya kyamusana ekyeggulu ajja tereera n'eddagala waliwo obukende bayita difacodile balutunda mu clinic agenda bubuuza obona bukola bulungi ku lubuto kati nze natereera nenange kyandwako kubanga ndi mupittu nentuuka kufuna lubuto kuzaala era nga bwenti olubuto lunneesiba najja tereera akole bw'atyo neyanziza nnyo omukwano gwange babuyita difacodile obukerendo obwo difacodile olina Rebecca Jingo wangi Becky jebaleko webale kuweereza mama Shirati Becky mbadde nsaba omuwulirizi oye agezeeko okulya ku micungwa nga tagikamula wabula agirya buli gisobola muyambako kuba omwana wange yeesibakoko ku lubuto bw'atyo nga tafuluma naye musawo yaŋŋamba kumuwa micungwa era bwe namuwa n'asimulukuka mpozi n'ekirala kiri ky'ogambye nti yalinga asirika nga tagamba bazadde Becky waliyo abazadde abakambwe kubanza ezijjukira nga nkyali muwala mami wange namugambako waliwo omusajja eyaŋŋambye bwe bw'anansanga muzikiza ajja kunkwata mami yanziramu naŋŋamba olabika walidde sente ze kati saawa yakusasula oli mu kwekyanga bikusobedde kale ekyo tomunenya mu butuufu waliyo abazadde abakambwe Becky webali kuweereza naye omuzadde w'okambuwalira omwana owa pifu owo mukulu nno nga baasiniya 5 nsobola okuwulira naye owa pifu kubanga ebiseera ebyo yali mu pifu wekyatandikira ali osobola okwogera singa eno yonna teyandituusayo anyway ffe katukole ogwaffe ogw'okwogera okukola kujja kubeera kukwe neyanziza nnyo bamaama ne bataata Damu Rebecca nkulamusizza nze maama mmere wano e Busega ye mami omukyalo oyo kyemusaba yalikozeseza ku jirikiti kubanga nange embeera eyo nagiyitamuko ngimanyi bulungi n'obulumi bwonna bwalina mbutegeerera ddala bulungi naye ze bandagirira jirikiti olitema ebibajjo n'olifumbira ddala bulungi nnyo n'olaba nga liyidde n'onywa bw'oba ng'ofunye lingiko ebibajjo ebirala n'oba ng'obyanika
n'obanga bw'oyitawo ebbanga n'oddamu n'ofumba n'onywa naye nga nze nateererera ddala bulungi nnyo naye nga nakozesako kuko nange ku ddagala ezzungu lyagaana nenangendako mu x-ray ne bankebera naye nga tebalinakibalaba naye nga omulumi nga bwempitamu nanze mbutegeera mbaba naye nga ejjirikiti likola ku kintu ekyo. Neyanziza nnyo mama Mire Busega olina Rebecca Jingo wanje munange wange mama wanje munange wale tuweereza we bali kunkubirako ono Yasine nakigala ye Yasine kati mwanyina ze mbadde musaba ky'olubuto gonda taata afune ennyanya azikamu kati oyo supu amupesa abeere nga amunywe kiwe kiba kiganye waliwo akaddo bakayita kambula akakamula akayenga akanywe ajja kuba agonda mu lubuto mama. Okay, neyansiza nnyo Rebecca we bali kuweereza mukwano ezo baziyita hemorrhoids mu lusawo emisuwa gy'emabega egizimba egiziziba w'ofulumira naye akozesa eddagala bayita eno akateeka mu mazzi agabuguma n'anywa n'obukerenda bwe bayita bisedile asobola okugonza obubi ng'afuluma. Nze Letitia Essalama oli wakubiri ng'ayogera ku bukerenda obwo bisedile. Olina Rebecca Jingo wanji mukwano gwange Becky nkulamusizza nze musawo Kevin ye musawo naye omukyalo oyo tateesezza bubi naye obukerenda babuyita bisedile sidicrodile nga bw'agamba babuyita bisedile agenda abuuza omusawo ajja bumuwa bumire ajja muwa n'endagiriro nga waalina obukozesa mukwano baliniwe balire ddala otuweereza obulungi bwoti. Neyanziza nnyo maama wange neyanzege wanji kyenjagala omugamba ebya honorable Kasozi abyesonyiwe bannange twabonaabona n'omufu era ejja tuwanga ambulance y'omufu naye ffe twamutuukako yatugamba nze akalulu akange nagula akagule mwerabirire kati wanaddawo okulinda akasozi awasembye. Rebecca Jingo we bali tuweereza naye mukyalo oyo ng'alabye okwogera kuba kwaffe okukola kuba kuko kwenga omuntu na buli ddagala bakugamba nsinga osobola okulimpandikira wansi oba n'oli recordinga mu biseera bye eby'eddembe n'ogamba baŋŋambye kino kanta nkole kino bagambye kino waliwo ne kino mpola mpola kimu ku kimu mpola mpola mukwano mu budde bwo kwata mpola topapa kwata mpola ojja kutuuka ku kyoyagala. Neyanziza nnyo neyanzege gw'omuliriza wange wanji mama Rebecca bale tuweereza we bale okunkubirako Dr. Love Tamari Ibrahim obulenzi mu zone wendi nsebo kakati kyengamba muganda wange oyo addire singa totuzanyiddeko nno munnange kubanga kino kiri ku bulamu munnange. Hello Becky wanji Becky wanji nyabo bali kuweereza nnyabo mama namwe ekireko waliwo omuti baguyita omukyula addira omukyula ogwo agunogeko ebikoola abifumba ateekemu omunnyo ogw'ekisula ajja kuba ng'anywanga mpola akukako akatundu k'ekikopo ng'anywako kasita kubeera guwoze bulungi ogwo kujja mmukolera kubanga akantu ako kaleeta n'omusujja obudde obwakawungeezi ye nnyabo neyanziza nnyo omukyula mama namwe abuze bannange. Hello we bali kuweereza we bali kunkubirako ono mama Doola nyabo naye Becky omukyalo oyo afune ekisanda yateekemu doodo naye nga birya boyiro afune katakula ka mirundi ebiri naye akati bajja mmukolera akanywe buli lunaku bajja kubaako bulungiko. Neyanziza nnyo mama Dora mukwano bakugambye nti funa anso on ointment eri ANUSOL ointment okawandiise mama. Neyanziza nnyo mukwano neyanzige wanji Hello nyabo Rebecca we bali tuweereza we bali kuwuliriza namutasofi wekyetutogula obutambala wamwenzi Ahmad Akarule nyabo ekakyangamba omukyalo oyo addire alekerawo okulya emmere ekaluba n'ekirala akozesa amenvu addire ne kamunye yenyiga kamunye akola nnyo Rebecca nkwagala nnyo mpozi ndabeerako Hadija. Neyanziza nnyo mukwano gwange mu budde nga buno tetutera kutumira biba biswaza. Becky nkwebaza byonna by'otukolera nesimye nnyo kubanga nfiseemu olwaleero guno we gusoose mpitibwa Nasuna Freda tubaane Lugala. Ayinako mukwano wange nali mbeera naye
nga yine ekizibu ekyo naye nekizuula nga yali tanywa mazzi nga nabunye kyayi kyokka awoza kimu womwota ninga agana amazzi room temperature nga tagettanira nnyo oluganda nga lwesiba ati omwana kinyagala omugamba bambi anywa amazzi agabuluma yes gali okay naye amazzi agali ku room temperature ganguya digestion ate gagonza olubuto aganywe ku makya nga talina kyeyalidde ayitawudde kikasatwale okalye ne ku lunch bw'ati asooka anywe amazzi akitwale ng'ekintu kikulu actually leta apapa singa okunywa amazzi glasses 8 olunaku nsobola kijjamu kulirawo enjawulo aba tebanywa amazzi abantu abo ebiseera ebisinga simunenya naye yintisa yange neyanziza nnyo maama neyanzega ekyo vola nange namubuuza nti naye onywa ku mazzi nangamba nywako nenjogerayo obadde ogiwulira naye olina okunywa amazzi gakubeere mu mubiri saaga fridge naye amazzi gofumba n'otekawo mu kadomola n'onywako kitegeera neyanziza nnyo maama